Bw'otuuka ku kyalo Maranchi ekiri ku nsalo ya Uganda ne Kenya Busiya ekikwaniriza bwe bucaafu buno obukulukuta okuva ku kitebe kya ofiisi z'ensonga z'omunda mu ggwanga lya Kenya okuyingira mu Uganda. Naye oba osala ng'ogenda sayidi y'e Kenya eriyo ebikulukuta naye nga nkali y'abantu n'amazzi agava mu siweegi y'e Kenya. Naye sala nedda Uganda. Amazzi ago gava Kenya bo baliko nga waggulu ffe tulinga mu kiko. Amazzi ago gaserengese gagendedde ddala paka eyo. Naye bw'otunuulira ddala siweegi eyo ekulukutira ddala mungi ng'ayingira eno mu Uganda. Bannayuganda abawangalira ku kyalo kino batandise okufuna okutya tebandirumbibwa endwadde ziva ku bucaafu kuba bino bikulukutira mu nzizi mwe basena amazzi. Siweegi egenda ne contaminating amazzi gaffe ge tunywa kubanga tulina amazzi wano nga goopade. Amazzi ago obucaafu obugenda ne buyingiramu ffe ne tusena ne tuganywa ne tufumbiza ne tufuna obulwadde. Tufuna dysentery. Twekubidde emiranga emirundi egiwera waliwo olunaku minisitule yajja wano naye ky'omukisa omubi bajja mu kaseera nga siweegi oyo bamusibye tali kulukuta. Ssaawa zino bwe twogerera siweegi ali kulukuta. N'emigga egibali okumpi gye bandiddukidde gyonna gyajjula ddaka zambi ono. Waliwo omugga Mange gubayita Muyaala gukulukuta paka Busumba ekitegeeza era amazzi agayingira paka ku mugga gw'Obusumba. Tegakomye awo amazzi ago gagenze paka ku nsalosalo y'eddabani. Tulina omugga ng'ogwa Mikayiri nagwo tugunywamu. N'omugga gwe bayita Opade. Opade omugga guno gukozesebwa abantu ba Uganda ne ab'e Kenya. Naye abantu ba Uganda basinga okukozesa omugga guno. Era olw'okubayita mu nzija zaabwe ate abaana mwe bazannyira bagenda okukomekereza nga bafunye endwadde. Naye tusobeddwa nze abaana bange bana buli bagenda mu ddwaliro babagamba typhoid. Juzi wano twafunye omuntu alina dysentery abantu batandise okufuna obuzibu. Temanya gye tubeera abalala bakolerawo bizinesi naye nga kulukuta nga gavayitamu bwisi. Kati bafunye n'ekizibu ky'okufuukuuka ensusu nga basoose na kulowooza nti balwadde bannamusuna ogenda mu ddwaliro nga bakabatema nti kivudde ku mazzi. Twagenze ne turipootingako ne tugamba nti nga tulaba nga abaana balina rashes nnyingi yandiba measles oba buzibu ki, naye twagenze okusanga nga ne skin rashes ziviridde mu olw'okuba nti siweegi y'e Kenya yeggula. Bagamba batuukiridde abakulembeze baabwe ku nsonga eno kyokka tewali kyakoleddwa. Tugamba principal medical staff babeere nga bakwasaganya awamu ne meya ne town clerk boogere n'abakulembeze b'e Kenya balabike nga siweegi zaabwe bazizimba. Naye tugezizzaako ng'abakulembeze ripoota tugiweerezako meya w'etawuni eno tuleeseko abantu kuva ku ministry ne tubalaga na RDC batetulabangako action yonna. Moses Okrut akulira ebyobulamu munisipali y'e Busiya ku ludda lwa Kenya agamba nti bamaze dda okulambula n'okwetegereza ekizibu kino. And we found truly it is originating from Kenyan and flowing through no man's land and entering Uganda. And this has put the lives of communities along that area at high risk. Kati akubirizza abantu okusooka okuyimiriza okukozesa amazzi g'enzizzi mu kiseera kino okutuusa lwe banaasalira ekizibu kino amagezi n'abasaba basooke badde ku mazzi ga tap. So I've empowered or ensured that the VHTs and the local leaders in that I've told them to stop collecting any flowing water because it is all contaminated. Okrut agumizza abatuuze nga bamaze okutegeeza bekikwatako ku nsonga eno ekolebweko mu bwangu.